ng'ennaku z'omwezi 14 omwezi guno bannayuganda bakakasibwa akakiiko k'ebyokulonda nti balonzi bwe bukadde 17,800 lwe bagenda okusalawo ani pulezidenti addako okumala emyaka 5. akadde kano abeesimbyewo ku bwa pulezidenti 11 buli omu atema mpenda ez'okukuumamu akalulu si kulwa nga babayisa ku litalaba. Akutebendera NUP Robert Kyagulanyi Ssentamu alangiridde nti bamaze okukola omukutu gw'okumutimbagano ogugenda okuŋŋaanya ebinava mu kulonda ku buli kifo ewalonderwa. Okumala emyezi nga gijo tubadde tuzimba app oba application enetuyamba okuŋŋaanya n'okubala akalulu kaffe. Eyo application bagiyita uVote era egenda kubeera available ku Google Play Store musawa eziddako embale. But as of now, we shall be sending it to you by WhatsApp and we will ask you to share it. With that application, you ensure that you get the declaration form and send it to that app. You take a picture of the DR form and send it to that app. That can be done by our agents, but it can also be done by any citizen. Because this is not only about agents, this is about all the people of Uganda. And I want to invite all the people of Uganda to kindly be part of this, because this is going to be historical. Omukutu gwa uVote gugenda kukolera ku masimu agagenda ku mutimbagano gokka oba agayitibwa ga smartphone. Eyo app egenda kubeera available eri ba agent baffe naye ate era ejja kubeera available eri bannayuganda bonna tusobole ogikozesa. Kubanga tugezaako okusala amagezi gonna okulaba ng'engeri gye babadde ba planning okubbamu akalulu kaffe tuziba buli kituli. Mu nnongosereza empya ez'amateeka g'akakiiko k'ebyokulonda kamera tezikkirizibwa mu bifo ebironderwamu wabula Kyagulanyi akunze abawagizi be buli omu okukozesa kamera eri ku ssimu ye okukuŋŋaanya obujulizi obunaabeerawo. Kamera y'omukwano gwange kamera kyakulwanyisa kyamaanyi nnyo twetolodde eggwanga lyonna nga batulumbagana balina ebyokulwanyisa ebya buli kala naye twazudde nti batya ekintu kimu batya kamera. N'olw'ensonga eyo njagala okusaba okozese kamera yo, genda live recording ebigenda maaso byonna olabise nga bw'osobola. Naye ekikulu ennyo njagala okusaba nti recording ako kapaati presiding officer waalangirira ebivudde mu kulonda nti olwaleero bantu balonze bwe bati, gundi afunye obululu bwe buti, n'ono afunye bwe buti, n'ono afunye bwe buti. Awo bwe njagala okusaba orecordinge. Abatasobola ku recordinga mukozese audio. Those that don't have cameras, please use audio, record as audio. Bino bibadde mu kwogera kwe okuggalawo omwaka okubadde mu maka ge Emagere Kasangati. Kyagulanyi agamba omwaka oguwedde bannakibiina bangi bafunye okutaataaganyizibwa n'okukwatibwa abakuumaddembe era ne kaakano bategedde ku lukwe olw'okusiba bannaabwe abalala nga tugenda mu kalulu ka bonna. Wabula agamba abantu tebasaanidde kutya kubanga guno gwe mwaka bulijjo gw'abagamba okukola okusalawo kwabwe. Bateekateeka okusalako internet, bateekateeka okusalako amasanyalaze mu bitundu ebisinga obungi eby'omu Uganda, bateekateeka okusalako mobile money. Tumanyi tibateekateeka n'okola lockdown. Ensonga lwaki tubasaba mweteeketeeke byo byonna mubeere nga mubimanyi. The new year 2021, we choose hope over fear. We choose confidence over doubt. Ladies and gentlemen, this is the year that we all have been waiting for. This is 2021. We have been planning for this year. We've been waiting for this year. And now we are here. Carlton Scovia Nakamia, BBS Telefina, Ageesigika.